leero nga Ppaapa aziikibwa ekisooka bateeka ebinusu ebiweza omuwendo gw'ebbanga Ppaapa lyamaze ng'aweereza okuva lwe yalinnya ku bwa Ppaapa kakati ono ebinusu ebisoba mu 13 bye bigenda okuteekebwamu kubanga badde amaze emyaka 13 so akalombolombo mu ssanduuku biteekebwamu kale kakati bamubikka akagoye ka siliki ku maaso akamyufu. Is it red? Tekaba ka red, naye bamuteeka akamyufu akagoye ku maaso. Yes. Ekyokubiri bamuyira amazzi ag'omukisa kino kye bakola ate bamuteerayo sapule n'ekiwandiiko ekiriko byonna ebimukwatako n'emikolo ebirala mingi nnyo egigenda okukolebwa mu kaseera nga Ppaapa atuuse okuziikibwa. So ebyo n'ebisingawo ogenda kubanga amaaso ago gakuumira nnyo ku telefayina byonna tugenda bikutuusaako. Omuntu ng'ali wansi waggulu w'emyaka 20 ndabe Ppaapa basatu ali waggulu emyaka 3 kati sister wakalaba basatu Ppaapa ne Papa Francis ate oyina omukisa okulaba owokuna kati mu bano ba Ppaapa President Museveni yakaanirizaako babiri ino omukisa ogwo ogwaniriza owokusatu yakanirizaako Papa John John Paul ne Papa Francis. Uganda yo yakafuna omukisa gwa Papa si basatu abazzeeko wano mukaaga baseerabidde bulungi eyajja nga president annabeerako n'amusuba omwaniriza. Ebyo nno byebyo tujja kati gwe wakalaba bana engeri nze ndi wa basatu gwe wakalaba bana ndi wa bataano ndi wa bataano. By the way Uganda tugenda kukiikirirwa Speaker of Parliament ogenda okuziika yakulemera mu delegation okusinziira ku sources zetwafunyeeko yakulemeddemu ababaka ba Parliament balinga babiri n'abayambi baabwe be bantu nga bataano. Waliwo babadde bagamba nti nno baali bayise President Museveni naye n'agamba nedda Speaker gw'aba agenda kubanga on record Speaker wa Parliament amiitinze Ppaapa emirundi egisoba 8. Ate ng'emirundi egyo kuliko emirundi 65 kagiri 5 ng'amusisinkana mu meeting tusogamba nti yababiri yinza si yababiri naye organized meetings oba ontegeera ezo bwezi kyo naye okuba kusabanga kw'abatono si kuno okw'olukale then endala ibadde ensisinkano ey'abakkiriza ab'enjawulo nga basesinkanira Ppaapa naye n'afuna omukisa. So ekyo nno n'afuuka candidate agwanidde endowooza ekisemberayo ddala okubeera ng'ate atukiikirira mu kuziika Ppaapa. So kale ebyo nno bwe tuli awo naye nga twebaza Mukama Katonda olw'obulamu bwe na byonna byakoze mu nsi muno. Ppaapa abadde ayagala abantu Ppaapa abadde akubiriza emirembe. Mpuliddeko awo nga bagamba ne bwe yavudde mu ddwaliro yawandiikidde ab'e South Sudan ebbaluwa kitegedde bulungi abadde ayagala nnyo emirembe. Abakulembeze baffe Ppaapa alina ekintu ekyenjawulo kye yakola mu kaseera nga mulwadde nnyo waliwo abantu katamira balowooza nti obulwadde ngeri gye bumulumya anaakola ki anaalekulira kubanga emirimu giyinza okuba kati gye muyinza. Ppaapa yalemerako lwa nsonga emu bwe yaddidde mu bigere yali alekulidde bulekulizi. Jjukira ono Ppaapa on record ye Ppaapa asoose okudda okujja ku bwa Ppaapa nga ne gwe yaddira mu bigere mu ki n'agamba tegenda kufuuka nkola. Ontegedde bulungi okutandika abantu tandika kulekulira ku bwa Ppaapa bwe batyo n'agamba nja kumalako nja kutambula. Ontegedde bulungi ne ku Easter Monday bwe yava mu bulamu obw'ensi n'okunaku olwa Sunday abaasobola ogenda ku St. Peter's Basilica baamulabako. Yajja n'abaagaliza emirembe. Ontegedde bulungi ekyo nno kiddayo eri abafu abakulembeze
bw'ofuna mwaka kunyeenya bw'otakankana tomala galekulira tomala tolemerako tomala gawanika bw'otyo tambule bulungi kale owulira ng'ogize nnyo era wagogira kuba kati biri ebya Ppaapa obukulembeze bwa Ppaapa bwawukana n'obuno bwawukanira ddala actually ekyogezaako kugamba nti abakulembeze asobole kulirira ddala n'avaako kati olwasayimo naawe olaba kati tugeze ng'olaba tugende ku bali betulonda andi ku ggwe ng'olaba okuze mu sumulula nga tokyalina kipya ky'oleetako vaako waliwo abato bajje bakole ndeka munnaabe ebyaba pulezidenti byawukana na bino kati ndi ku ggwe bwolanga gundi tokyalina kyamaanyi kyokola ku njawulo gy'oleetako vaako abapya bajje wamagenda masubira nga tobwatula bingo *238 *10# njagala ofune ku ssente tugenda mu dakiika 3 *238 *10# tugenda mu mboozi eddako ate tugenda kukomawo ndowooza tufuneyo omuwanguzi waffe akola ki anaaba asoose